Awo amina nja kwebaza mukwano kubanga ekyamazima otambula naffe otwegasseko mu kyokuyiga kyaffe namba 8 nga tuli mu kutunuulira ate ekigambo kya Mukama ffe ku nsonga eno ey'okufa, amazima amakusike kufa agali mu kigambo kya Katonda. Kubuuzaako gwali yonna gy'oli mukwano, abali wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda, Mukono, Mityana, Masaka, wano mu Kampala, abali ku lwiri luli olw'Eluweero, so nga nammwe abali mu mambuka gwa Uganda, Maserengeta, Mbalala ne mukwano gwange Dr. Masereka. Thank you so much kubeera nti muli naffe ku nteekateeka eno eya olw'ekigambo kyo Gospel Rally, bubaka obw'amawulire amalungi. Tukutegeeza nti Kristo afaayo gy'oli era alina nteekateeka esingako obulungi eri obulamu bwo. So ekyo ky'obadde ogenda okukola ekikyamu kireke, kubanga eri afaayo gy'oli, erinnya lye Yesu. Aga nti mujje gye ndi, come unto me. Oba tomanyi gy'oddukira, oba olaga ewa tomanyi wakulaga, oba ni gwe weesiga tomanyi, tulina ekigambo kya Kristo. Nti olw'ekigambo ekyo osobola okubeerawo olunaku olulala, ate olunaku lw'enkya ne lubeera olw'essuubi. N'olw'olwo essaawa zino osobola okufuna emirembe ensi gye tayinza kuwa lwakuwa Yesu ekifo ekisooka mu bulamu bwo. Nsaba okkirize mukwano twewombeke tuweeyo okusaba, ate oluvannyuma tutandike. Ayinza byonna Mukama agamba nti enjiri eno gy'enaabulirwa wonna enaalabanga omukisa, kubaga nti eribulirwa mu nsi zonna, okubeera omujulirwa ng'ejulira obulungi bwo, ejulira okwagala kwo eri amawanga gonna. Saba mu lulimi lwange luno lwennina lw'abantu ng'omuntu Mukama onfukeko ekisa, onzijuza amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, okwogera kwange kubeere okwogera okw'omuntu eyayigirizibwa, naye nga nayigirizibwa mu ssomero erisinga amasomero gonna erya Kristo. Era mpeeramu omukisa Mukama. Ne mukwano gwange alaba, katugabanirewomu omukisa okuva gy'oli, erinnya lyo lyo libeere lya buyinza era litenderezebwa ennaku zonna mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Era wano ebibuuzo mukwano byensaba okwanukula. Oba olina ekibuuzo kyonna tukujjukiza nti okiteeke ku nnamba yaffe eri ku screen. Tugenda kuba ne program nga yakwanukula question after question. Oba okirina ku sabbiiti, okirina ku tteeka lya Katonda, okirina ku bulokozi, oba mu lutalo olunene, gwebuuza, ffe Mukama atusaasidde, tujja kubeera ng'ebibuuzo ebyo tubyanukula. Waliwo ekibuuzo wano kigamba nti naye Pawulo tuwulira yagamba omuntu yenna taba n'ennyanga, manya olwazi sabbiiti n'amateeka, ddala ebyo si bya ndagaano nkadde ebyakomererwa ku musaalaba? Ekibuuzo kiwulira, wabuulidde tetuganye sabbiiti wagyogeddeko ekituufu y'amaanyi nnyo. Lunaku lwa Mukama olutukuvu ne Yesu yagendanga mu ssinzizo, naye Pawulo yagamba taba n'ennyanga. Kati bino ebya sabbiiti bino si bya ndagaano nkadde. Nze kiriziganya ne Pawulo nti amateeka weegali agakomererwa ku musaalaba. Bw'osoma Abakolosaayi ssuula 2 olunyiriri olw'14 otuuka ku lw'16. Abakolosaayi 2 olw'14. Bayibuli egamba nti n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera, eyali omulabe waffe, naye n'agiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba. Kale olw'16 okusinziira ku bino agamba kale omuntu yenna taba n'ennyanga mu byokulya oba mu byokunywa, oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa sabbiiti. Ebyo kye kisiikirize ky'ebyo ebigenda okujja, naye omubiri gwe gwa Kristo. Abantu bakaluubirirwa nnyo mu olunyiriri luno. Awo omusajja omu yali mubulizi wa njiri yagamba nti this is the most misunderstood verse in the New Testament. Nti olunyiriri luno abantu bangi tebalutegeera era beesittala nnyo, naye naye kankuleetere olunyiriri olulala tulugenda okuyamba okweyongera obutategeera. Befeso ssuula 2 olw'15.
Bayibuli egamba nti Yesu bwe yamala okujjawo mu mubiri gwe obulabe tawuleeta ey'ebiragiro ebiri mu mateeka alyoka atonde mu ye yennyini abo bombi okubeera omuntu omu omujja okuleeta emirembe. Bwe yajjawo wano olaba yajjawo tawuleeta ey'ebiragiro ebiri mu mateeka. Mateeka akyago Yesu ge yajjawo nga leero tegakyetaagisa era nga Yonasaani bw'onnenya ku ggwe oba mukyamu. Amateeka galimu ebika bibiri. Danyeri bw'osoma essula 9 kitabo kya nnabbi Danyeri essula 9 olunyiriri 10 n'olw'ekuminoolumu. Danyeri alaga nti eriyo etteeka lya Katonda n'amateeka ga Musa. Kati etteeka lya Katonda gali amateeka 10 nga bwe twagalaba. Mu mateeka ago 10 Katonda mwagenda otulamulira era bw'omenyako limu oba omenye gonna. Amateeka go 10 okumanya nga ga kitiibwa Katonda yasiima bagatereke mu ssanduuko ey'endagaano munda. Ne bw'osoma ekitabo kya Kubikula essula 11 olunyiriri 19 lulaga bulungi nti ago amateeka gye gali mu ggulu. 10 commandments inside the ark of the covenant, ensanduuko eno ey'endagaano. Naye ate era waliwo amateeka amalala nga go Musa yagawandiika n'omukono nga Mukama amulungamya. Amateeka gano bw'osoma ekitabo kye bayita eky'amateeka essula 31 Musa alagira Abaleevi okubeera nga bagenda gatereka ebweru w'essanduuko ey'endagaano. Eby'Abaleevi essula 31 olunyiriri nvudde ku 24. Bayibuli egamba nti awo olwatuuka Musa bwe yamalira ddala okuwandiika ebigambo eby'amateeka gano mu kitabo okutuusa lwe byaggwa, Musa n'alagira Abaleevi abaasulanga essanduuko y'endagaano ya Mukama ng'ayogera nti muddire ekitabo kino eky'amateeka mukiteeke ku mabbali g'essanduuko y'endagaano ya Mukama Katonda wammwe kibeere ng'eyo okuba omujulirwa gye muli. Musa agamba amateeka 10 gali munda mu ssanduuko. Osoma Abassekabaka ekisooka essula 8 olw'omwenda. Gano go aga Musa gali bweru waayo. Era muno mwe mwali amateeka ge bayita ag'emikolo. Mikolo ki? Embaga zino ze boogeddeko Musa Pawulo z'ayogeddeko wali n'ezissabbiiti. Waliwo enjawulo wakati wa sabbiiti n'ezissabbiiti. Sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu Saturday eyo tekyukanga era teyaggyibwawo kuba Yesu agambye nti musabe nnyo kiduko kyammwe kireme okubeera ku sabbiiti. Abayogera n'abayigirizwa be n'abayigirizwa bagenda mu maaso nga bakwata sabbiiti ng'etteeka bwe riri. Kati gano amateeka g'emikolo muli zissabbiiti. Bw'osoma eby'Abaleevi kansomewo nawo wasobole okutegeerekeka. Nve ku kibuuzo kino kubanga kibadde kikulu nga sinnagenda nnyo mu maaso. Eby'Abaleevi essula 23. I want to be so sure. 23 eby'Abaleevi essula 23 olunyiriri olwokusatu lugamba nti ennaku omukaaga zinaakolerwangako omulimu naye ku lunaku olw'omusanvu ye sabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako okukuŋŋaana okutukuvu temukolanga mulimu gwonna. Olwo sabbiiti eri Mukama mu nnyumba zammwe zonna. Olunaku lw'omusanvu Saturday sabbiiti eri Mukama. Kati wulira olwokuna. Naye zino z'embaga endagiro eza Mukama kwe kuŋŋaana okutukuvu ze munaalagiranga mu ntuuko zaazo endagire. Kale waliwo embaga endala. Zino nno waliwo embaga enkulu ezimanyiddwa zaali 7 mu mwaka. Ng'ezo zo abasajja bano Abayudaaya bazikuza. Walimu embaga ey'okuyitaku bw'oba osomye kuva essula 12 olw'e16 otuuka ku lw'e19 yabangawo ku lunaku lw'e14 ng'olwo nno nalwo tebakola mirimu nga eggulwawo 14 neggalawo nga 21 mu mwezi ogwokubiri. Kati weyatuukiranga oba yatuukanga ku Wednesday kati olunaku lw'e14 n'olw'abirimu olw'omwezi ogwo nga mbaga yakuyitako. Walimu olwa Pentekoote n'endala nnyingi zaali 7. Kati Pawulo agamba embaga zino okuzijaguza ebikujjuko bino byalingawo okusongera abantu ku ssaddaaka ya Kristo nti Kristo ye kuyitako kwaffe
nti Kristo olw'omusaayi gwe yatunaazaako ekibi kyonna, kati bw'aba yafa ku musalaba then tekyetaagisa ate kuddamu kujjukira mbaga zino. Ayagala okusiyaguke ove Gomba wuyo paka Yerusaalemi naawe ogenze kwetaba mu mbaga zino, tebikyetaagisa. Omuntu yenna atakunenya nti lwaki osigaddeyo nga bali mu kujaguza okuyitako, kuba Yesu Kristo bwe yafa yabijjawo. Era kyali kyalagulwa mu bunnabi. Bw'osoma Daniel essula 9 olunyiriri olwa 27 lulaga bulungi nnyo nti alikomya ssaddaaka n'ebitone omwana wa Katonda Yesu Kristo. Daniel 9:27. Era Yesu bwe yafa ku musalaba, bw'osoma Marko essula 15:38 Bayibuli egamba nti n'ejjigi erya yeekaalu ne liyulikamu emirundi 2 okulaga nti bino byonna ebibadde bikolebwa mu watukuvu ku nsi, ebibadde bigenda mu maaso n'okubawaayo ssaddaaka ku makya n'akawungeezi, all of this emikolo gino gyonna bikomye. Yesu Kristo gwe mubiri, biri byalinga bisiikirize, kati omusana tegulinayo Yesu, tetukyetaaga. Ale genda mu maaso n'agamba nti tuweeyo ssaddaaka, nti ate kati batutayirire, kubanga oba otayiriddwa oba totayiriddwa si kyekikulu, ekikulu omutima gwo gukomoleddwa. Kkiriza Kristo n'omutima gwo gwonna akuzaala omulundi ogwokubiri, omusaayi gwayika byaggwa, ssaddaaka ye eri ekyo once and for all. So Pawulo kino kyaliko, tali mu kujjawo Ssabbiiti olunaku olw'omusanvu Saturday. Ekyo ekibuuzo kansubire nga nkizzeemu ate kinjagala okulabika nga akomako ngende butereevu mu bubaka bwe nnina olunaku olwaleero. Wano ekibuuzo kyenjagala obuuza, ani amanyi ebiri emagombe? Kuba tugenda kukyanukula mu ky'okuyiga kino. Naye mpulira ebirowoozo byange biŋŋamba sooka osabe nga tuneeyongerayo. Mukwano gwange atulaba, kkiriza tusabe. Katonda Kitaffe omwagalwa, ayinza byonna, eyakola eggulu n'ensi. Katonda ajjudde okusaasira n'ekisa eri abantu bonna. Katonda wange atasosola mu bantu. Nsaba omwoyo wo ng'ayitaayita alumirize buli mukwano gwange atudde waali bali mu kulaba obubaka buno. Musikirize, kuba ebisikirize eby'ensi bingi Mukama, naye omwoyo waasobola obisinza amaanyi kuba ye w'amaanyi. Asikirizibwe okulaba obubaka buno. Era bambi mu bubaka buno kalaba obulokozi bwo, bwe nsabe Kitange mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Gye buvuddeko mbadde nsoma akatabo ak'Oweekitiibwa, manyi tayagala kimuyita, ate nga mukadde wange Mwami Kirwana Ssozi. Katabo ako bakayita ebyobuwangwa, yakatuuma ebyobuwangwa. Mu katabo ako Mwami Kirwana Ssozi anokolayo ebintu eby'enjawulo ku muganda n'okufa, era n'alagira ddala nti ekigambo kino ekyokufa wano e Buganda waliwo emikolo egy'enjawulo egyakolebwanga. Gamba mu katabo kano ayogera ku muntu nga yeetuze, oyo baamuziikanga batya. Okufiira mu kabenje baakimanga batya omuzimu wano we woofiiridde. Omuntu ng'agudde mu nnyanja baamukolanga batya. Okufa okw'omwana omuto, omwana okufiira mu ssanya, omwana afiiridde mu lubuto, ye baamuziikanga batya. Wadde okimanyi nti wano e Buganda omwana afiiridde mu lubuto nga ne maama waafudde bonna bafudde omulundi gumu, tebaaziika. Kwegamba okuziika okwo omwana ayinanga kusooka kugibwamu nga wali wajja n'amutemula. Bingi nnyo ku nsonga eno ey'okufa bye yawandiika. Bana bannengezaako okwongera okwetegereza. Yawandiika, yanokolayo ebisoko 26 ebyogera kufa, n'anokolayo engero 10 ezoogera kufa. Ye lwaki sikoonako ku bimu? Kati nga ebisoko ku kufa yagamba okugendezera kumwa, entamu ebadde efumba ey'omuntu okuvuunikibwa, okugenda ku lukuusi, okugenda ewa ssenkaaba, okugenda e Kalannamu, okwewungula, okugenda ew'omutaka w'ettanda.
ate ne waba n'engero zeyawandiika wano. Kwaliko wano olugero, abika atali wuwe, abika ayanjala engalo, Lubaale agoba nsonga nga takuttidde wuwo. Sebamala kwetta nti Lubaale yatutta, seba ne nyakyadde nti yamuleetedde olumbe, eyalumanyanga yalujja mu mwandu. Okutya agamba nti okufa sitya wabula okulamulibwa Katonda gwe sirabangako. Okufa sitya wabula obutadda. Okufa si ŋŋombo nti eridiba sekiriba kya ttaka nti mpaawo atali kyambala. Engero weeziri wano. Naye mu kitabo kye kino obyobuwangwa era mukadde wange ekyasinga okunkwata omubabiro kyeyawandiikako ebiwanuuzibwa ku kufa. Biki ebiwanuuzibwa ku kufa? Wulira ebiwanuuzibwa ku kufa wano mu Buganda. Omuntu bw'afa, mbwe ekimufuula omuntu, omwoyo kimuvaamu ne kidda awe wabbali, omubiri nagwo mbu ne gusigala awo nga kintuntu. Mbu omwoyo guba gubalaba n'okuwulira byonna bye mwogera wadde ne bye mulowooza. Mbu omwoyo guno guba gwogera naye nga bye gwogera temusobola kubiwulira, naye mbu enkoko ziba zibiwulira. Ebyo biwanuuzibwa kufa. Ekitabo kino ebyobuwangwa kibyogerako. Mbu bwe wayitawo ebbanga omwoyo guno gwegatta n'emyoyo emirala egyasooka ne gugiyigiriza emirala egyasooka ne giguyigiriza obukodyo bw'okwogera n'ab'oku nsi, ne bawulira oba mbu ne guboogererako. Wawulira nti omuzimu gwa gundi gwakubye omwana we, oba omuntu n'agamba nti naloose omuntu wange gundi eyafa nga ndagirira eddagala bwe liti n'ebirala. Era bagamba nti omuntu engoye ze zaafiiriddemu. Ndi mu kusoma okuwanuuzibwa kuno. Engoye ze zaafiiriddemu era omwoyo gwe mwe gulibeera emirembe n'emirembe. Mbu bw'oba wafa ng'oli bwereere era bw'otyo bw'olibeera emirembe n'emirembe. Ndi ku biwanuuzibwa. Mbu omwoyo mu mbeera eno guba tegukwatibwako bintu bikwatibwako bantu abalamu, okugeza mbu gwo tegukwatibwako kubonaabona okufa n'ebirala. Omwoyo guno gwogera, gutegeera nnyo okusinga mu abalamu, gutegeera ne bye mulowooza. Omwoyo guno nti gusobola okwogera, mwe temusobola mmanya nti weeguli naye enkoko zo zimanya. Bye bino Oweekitiibwa Mwami Kirwana Ssozi, nze mwetira Profesa w'olulimi Oluganda wano mu Buganda, bye yawandiika ebiwanuuzibwa ku nsonga y'okufa. Bingi ebyogerwa ku kufa. Abasajja Abayonaani bo bagamba nti omuntu bwe yafanga ng'ayolekera gye bayita Hades. Abamisiri bo balina n'akasumuluzo bakayita awanka, nti kino kye kisumuluzo ekikuggulirawo obulamu obw'ensi y'emyoyo n'oyolekera eyo mu afterlife. Kabakomba wamitanga tuti 1922 abasajja abaali bali mu kuyiikuula ebisigalira eby'Emisiri bagenda osanga nga mwe bamuziika mwalimu amaato 9 nga bamuzise mu keesi 7 ng'ey'omusanvu zaabu mwereere. Naye nga kye bagoba nti omusajja ono Kabaka Tuti ali ku myaka 19 bambi gye yafiirako, abambaga nti yafa mu mwaka gwa 305 BC nga Yesu tannazaalibwa. Nti omusajja ono kyali kisubirwa nti amaato gano kwe kuli eryato erigenda omusaabaza limutwale mu bulamu buli. Kati akasumuluzo kalika awanka nga ke kaggulawo, ke kamuggulira enzigi z'eri babaziikanga n'ebintu bingi nga balowooza nti bajja kusigala nga balamu. Naye twagala okwongera okumanya yo Bayibuli ki kyeyigiriza, kubanga okutabula kuyitirivu nnyo ku nsonga eno ey'okufa. Ate kino kiwulira mukwano nga sinnagenda wala, kyokkiriza ku kufa kikosa enkolaganayo ne Katonda. Bw'oba okkiriza ekikyamu, then enkolaganayo ne Katonda egenda kufuna obuzibu, wajja kubaawo ebirumira mu nkolaganayo ne Katonda. Kyova olaba tugenda twala akadde eddakiika zino tukube tooki
mu kiki Bayibuli kyegamba. Twagala tubeeko ebibuuzo bye twebuuza ate oluvannyuma tubyanukule okuva mu Bayibuli tutegeere bulungi kye tunaasobola okutegeera Katonda atuyamba atya okutegeera ebyama ku kufa. Tandise n'ekibuuzo ekisooka kigamba nti tugenda wani okutubikkulira ebyama ku kufa? Answer. Daniel Sula 2:8 naye waliwo Katonda mu ggulu abikola ebyama. Katonda asobola otubikkulira ebyama kufa. Oyo ali mu ggulu. Lwaki? Kubikkulira Sula 18 Yesu Kristo agamba nti era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nina ebisumuluzo eby'okufa n'ebyemagombe. Kristo agamba nze nina ebisumuluzo ebyemagombe kubanga naliyoko nange nafa naye okufa nakuwangula. Kati nina keys, I have the keys, nina ebisumuluzo. Ekisooka ebijja okuwonya amagombe era ngenda kuwa obulamu obutaggwaawo. Naye n'ekyokubiri ebisumuluzo bino tebikoma kuba nti bigenda kusumululayo abafu abali mu ntaana. Ebisumuluzo bino bye nnina bigenda nakuyamba otegeera amazima kufa kuba okufa kintu ekitamanyirika. Abantu bali mu kufa n'owulira abanene bafa abatono bafa. Kintu kikino ffenna ekitugottagota serebu n'atali serebu mwenna kibagotta. Twebuuze ebibuuzo. Waliwo ebyama bingi naye Kristo agamba nti nze nina ebisumuluzo ebijja okuyamba otegeera okufa. Kijja omanyi kinyaga bitono. Kristo akakasiza nti nze nja kuyamba otegeera okufa. Kale nno kyekintwala ku kibuuzo wano ekyokubiri. Yesu eyafa n'azuukira yategeera obulungi era ategeera obutuufu ebyama ebikusike kufa. So tugende eri Yesu. Ebyama bya Yesu ku kufa tubisanga wa? Tugenze mu kitabo kye bayita Yokaana Sula 5 olw'39 Yesu agamba nti munoonye mu byawandiikibwa n'ebyo bye bitegeeza ebyange. Ebyawandiikibwa. Yesu tagamba nti mugende munoonye mu encyclopedia, munoonye mu bafilosofa bye baayogera oba Sokulaati mbw ate Plato oba nti wano mu Uganda abasajja abakenkufu bagamba bwe bati n'abasajja bemmanyi wano mu Uganda benandisa abagezigezi b'omulembe guno kati nga mwami Dr. wekitiibwa Aloysius Matovu-Joy, sajja bawandiisa emizannyo bafilosofa, abasajja nga Alex Mukulu, sajja kwegamba bawandiise nti abasajja bagezigezi. Yesu agambye nti bwe mwagala omanye ebyange temugenda mu bafilosofa, munoonye mu byawandiikibwa kuba bye bitegeeza ebyange. Ebyange bitegereka bitya? From the Bible. Kati nange n'ebisumuluzo okufa naye okutegeera ebisumuluzo bino okufa mubikole ebyawandiikibwa. Era ebyawandiikibwa eby'endagaano enkadde awamu n'empya ye bwino Yesu gwatutegeeza kufa mwasangibwa. Let's go tubikule Bayibuli. Okusinziira ku Bayibuli Yesu okufa kuyita atya? Kyekibuuzo ekyokusatu kyetolekedde. Ngenze mu kitabo kya Yokaana Sula 11 olunyiriri olw'11 n'olwokutuuka ku lw'14. Okimanyi nti okusinziira ku Yesu Kristo okufa yakuyita kwebaka? Yokaana 11 olunyiriri yayogera bw'ati n'alyoka abagamba nti mukwano gwaffe Laazaalo yeebase naye ŋŋenda okumuzuukusa. Abo abayigirizwa be ne bamugamba nti Mukama waffe oba yeebase anaazuukuka. Bo baali tebategedde. Naye Yesu yayogera kufa kwe naye bo ne balowooza nti ayogera kwebaka kwa tulo. Kangende maaso n'okwekebejja ensonga anti mugoba nsonga. Olw'14 awo Yesu n'alyoka ababuulirira lwatu nti Laazaalo afudde. Naye mu kusooka bagambye atya? Mukwano gwaffe Laazaalo yeebase, muganda waffe Laazaalo yeebase. Yesu kikyayigiriza okufa kuno ffe nga bwe tukumanyi kwebaka. Ennyiriri esaka wansi wa 53 mu Bayibuli zijulira ensonga y'emu. Abawandiisi ba Bayibuli bonna okuva ku Musa paka kubikulirwa ku Yokaana, aba Pawulo bayigiriza nti okufa kwebaka. Enjawulo eryemu kufa kuno nti kwo weebaka otulo
naye nga tofuluuta ate nga toloota ate nga tolina kyotegeera. Kwebaka kuno era bw'osoma Zabbuli 13:3 lwogera ensonga y'emu. Abasesalonika 4 olunyolo 11 otuuka ku 16 Pawulo bw'aba ali mu kuzzaamu amaanyi abantu abali mu Sesalonika abagamba nandyagadde ebigambo bino mubitegeere. Kati gye mba nsaba nawe mukwano gwange atulaba tutegere ensonga eno nti Yesu Kristo okufa kuyita kwebaka n'abatume kino kye bakkiriza. Basalonika ekisooka essuula 4 essuula 4 olunyiriri ndi mu kusoma lwakumeka olw'ekumi lugamba kansome Abasalonika essuula 4 olunyiriri ntandikidde ku lwa 12 lwa 13. Naye tetwagala mmwe abooluganda obutategeera ebyabo abeebaka. Naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala ng'abalala abatalina ssuubi. Pawulo ali mu kulaga nti bano abafu beebase. Gwoba obalowoozaako ki naye Bayibuli yeegaye beebase. Abanene n'abatono, abagagga n'abaavu bonna beebase. Mu buli ggwanga beebase. Bannaffe beebaka. Kwaya bagitangani kwaye bagita I think Golden Gate eby'abanaffe beebaka. Sijja genda nnyo kubanga music oyo siri mulungi nnyo naye kyendi mu kujjayo kye kinti Kristo atuyigiriza nti okufa kwebaka. Nyewuliriza okusinziira ku Yesu abafu bano abeebase bali luddawa? Where are they? Kubanga waliwo abagenda okugamba nti abafu bali mu ggulu, wabeewo abakugamba nti abafu bali mu Geyeena, wabeewo abakugamba nti abafu bali mu Purgatory, wabeewo abakugamba nti omuntu ono afudde afuuse. Kati ente eyo gy'olaba enyirira eŋŋooŋa oba eŋŋooŋa kigambo ky'Oluganda awo neetaaga okwongera okyetegeera nti kati abo be bantu abaafa. Naddala eri mu basajja battu abakkiriza Abahindu bakkiriza nti there is that so-called reincarnation, kugamba n'okomerawo mu kintu ekirala. Bw'oba wali mubi n'okomawo ng'emmese, bw'oba wali mubi n'okomawo ng'ekiku, bw'oba wali mubi n'okomawo nga omunya, naye nti bw'oba wali mulungi n'okomawo ng'oli ng'ente. Abafu bali luddawa? Kyendiko waliwo n'abakkiriza nti bw'ofa bali eyo mu nsi y'emyoyo. Kati nga bwe twalabye nga tuggulawo. Bayibuli eyigiriza okusinziira ku Mukama waffe Yesu Kristo ekitabo kya Yokaana essula 5 olunyiriri lwa 28 tuuka ku lwa 29 nti temwewuunya ekyo kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu. Abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu, n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Yesu Kristo ayigiriza nti omuntu ono abafu bonna tebali mu ggulu, tebali mu Geyeena, tebali mu Purgatory, tebali nti oba bafu bakomyewo ng'ebintuntu ebirala, wabula bali mu ntaana. Location singa tubadde tuli ku maapu ya butonzi bwonna, where are they now? Tugenda kulaba nga point etusongera bali mu ntaana. Baba yafiira mu mazzi gyali eyo, babanga bomu yamukuba kwegamba they are not anywhere else, wabula bali mu ttaka ku nsi kuno mu ntaana. Yesu agamba nti baliwulira eddoboozi lye balivaayo, abaakola ebirungi balizuukirira obulamu, so nga abaakola ate ebitasaana balizuukirira omusango. Bino Mukama abitegeeze n'omusajja gwe bayita Adamu nga ndi mu nfuufu. Muntu yoza mu maaso go mw'onaaliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga mu ttaka mwe waggyibwa, kubanga gw'oli nfuufu era mu nfuufu mw'olidda. Bali mu nfuufu. Naye ddala abafu bwe baba bali mu nfuufu kituufu tukirabye, naye ddala abafu bategeera kyenkana wa? How much do they understand? Kuba kankubuulire kino ekintu kye kimu ku bintu ebitubuzaabuza wano mu Uganda. Abasajja abamu batambuza ebigere n'aga nti nze nvudde Lukunjiri ngenze Namugongo ngenda kusaba Kizito omuto. Ku lwaki yalowooza muli nti Kizito ono ategeera. Kyova njala kwebuuza okuva mu bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo byennyini nti ddala abafu bano bategeera kyenkana wa?
gonza gagonza bazeketa buuza abali awo abajulizi bano bonna, how much of conscience do they have? Bategera kyenkanawa. Bayibuli egamba bweti, genze mu kitabo kya Mubuulizi essula 9 olunyolo olwokutaano olw'omukaaga n'olw'ekkumi. Yesu yagambye munonye mu byawandiikibwa, we are seeking Bible truth, kuba ge mazima gokka agasobola otufuula ab'eddembe. Agamba nti kubanga abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi, so tebakyalina mpeera, kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Aliwo abasajja no be twerabidde baali b'amaanyi. Abasajja nga mubutuufu baali njasa biggu, wano nga mu Uganda bw'aba avuddeyo bw'ati mwenna mukkakana, naye twabeerabira kuba baafa. Oba oli munnamagye ng'emmotoka ezikugoberera za bugombe, oba gwani oba bamasasi emizinga nga bakuziika, toliiko ky'omanyi, n'ekijjukizo kyo kituuka ne kyerabirwa. Kituufu tulina enguudo ezibbuddwa mu bantu abaafa nga Nkuluma, n'ogamba nti Rumu Street, n'ogamba nti Wilson Road, n'ogamba zaani zonna mu Kampala. But these men, we have forgotten them. Kijjukizo kyabwe kyerabirwa, wadde obiteekawo naye ekyamazima kiri nti teri agenda kuddamu kubuuza naye owaaye Nkuluma so kituufu yaliyo, but twamwerabira. Wulira olunyolo 10, Bayibuli egamba nti buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go, kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa, newankubadde okumanya, newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. There is nothing, tebategeerako kintu kyonna eri gye babeera tewali kye bakola. Tebalina, teri bikola, teri mulimu, teri magezi, teri kutegeera. Abafu bamanyi, abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Olunyolo omukaaga lwagaye nti okwagala kwabwe kwenkana n'okukyawa kwabwe n'obujja bwabwe okuzikirira kaakano, so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba. Omusajja ne wobeera ng'obubira mukazi wo ng'olina obujja, oba omukazi ng'obubira omwami wamugeza ne mumunkwatirako, naye mukwano gwange lw'ofudde lw'okomaawo, oba kati bagenda muganza, oba bagenda mu kubambaga yakubiri, oba omusajja agenda kuddamu awase, tebikwatako. Okukyawa kwo kuzikiridde, oba bujja oba kwagala tolina. Abalamu bamanyi nga balifa, Bayibuli egambye abafu tebaliiko kye bamanyi. Isaaya 38:18 ne lugamba, kubanga amagombe tegayinza kukutendereza, okufa tekuyinza kukusuuta, ababaka mu bunnya tebayinza kusuubira mazima go. Era oba wakutegeera mazima ogategeera kati ng'otemya, oli mulamu. Omuntu afudde ne bw'omusabira essaala 10 tasobola kutegeera mazima. Wano njala otwala omukisa guno okubaako ne kinteesa. Kinnuma nnyo ne ssekulumwa yenna okwata omudidi gw'ensimbi ne tugutokomola ne tuguteeka mu kujjukira abaafa, abamu mu kubasabira, abamu mu kubaziika, naye ng'abantu bali mu kubonaabona abalamu. Kale nakulaze nti embwa ennamu esinga empologoma efudde. Mu bufunze Bayibuli eri mugamba nti omuntu ono akyali omulamu, ne bw'abeera omwavu, ne bw'abeera omunkuseere, wa mugaso okusinga oli ali mu keesi. Naye abantu olw'okuba tetutegeera mazima kufa, tuyonoona ensimbi, olumu ez'omuyi w'omusolo, abantu ne twonoona ze twawuutanyiza, naye nga tuli ku kimu, we give him a farewell burial. Bannange tumukole justice. Which kind of justice are you doing to him? Talina kyategeera. Abantu ne batubonaabonako bali ku ma street, abantu bafa, abantu balwadde bali mu malwaliro, tetubafaako, tetusobodde kukwata nsimbi kubajjanjaba, naye tuli mu kukwata ensimbi ennyingi ne tuziteeka mu kuziika omuntu atagenda kudda, taliko kyamanyi, n'ekijjukizo kye kigenda kwerabirwa. Nga ffe gwe tutandise ogamba nti katumuteekemu essente. Kinnuma, kubanga Bayibuli egambye tebaliiko kye bamanyi.
beebase. Mukama waffe yasoose kyogera ekyo, bali mu ntaana. Waawo omukolo juzi gwe naliko eyo, omukolo ogwo naguwulirako ludda lwaffe lw'e Masaka. Kanti kiki ekigenda mu maaso? Ti bagenda kujja mukolo ki? Yani tugenda kusabira bali abaafa. Ssente ne zivaayo okuzimba, okuteekawo tent, obutebe, bagenda kuleeta n'abayimbi. Bannange bajeti yali nnene naye nga yakusabira oli akoze eki? Afudde. Bajeti yali nnene nga yakwabya lumbe. Bayibuli egambye nti bano bonna booteganira gye bali teri magezi, teri kutegeera, teri bikola, teri kumanya. Ate naawe kennyini neegamba naawe gy'ogenda. Abalamu bamanyi nga balifa. Mubulizi 9:5 naye abafu tebaliko kye bamanyi naka. Era Bayibuli egamba nti ne bwabeeranga bambi yali kakensa, ebibye bikoma ddi ng'akyassa. Kavunassa ogw'enkomerero taddamu kutegeera, ebirowoozo bye bibula. Zabuli 146 bwe tutyo bwe lugamba nti akka ebirowoozo bye ne bikola ki? Ne bibula. Naye weewandikira ekibuuzo ekigamba naye ddala olwo kiki ekibawo ku kufa? Omuntu wano ng'afa wano, what happens at death? Ki ekiba kibaddewo? Naye ndagana nga nkitegeere bulungi, kuba bw'abanga tategeera, wuuyo ali mu ntaana, wuuyo yeebase, what has just happened? Ki ekibaddewo ku kufa kuno? Bayibuli ezo okumpa ansa. Njolekedde ekitabo bakiyita Mubuulizi essula 12 olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli egamba nti enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali, omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. Mulizi w'enjiri omu yagamba nti ku kufa buli kimu kidda gye kyava. Essaaniiko lidda wa? Bidde bannyini byo, essaaniiko lidda mu lusuku. Naye ne kufa buli kimu kidda gye kyava. Kitya? Agambye nti envuvu nedda mu ttaka nga bwe yali. Kubanga bw'osoma eri mu Lubereberye essula 2 olw'omusanvu noga nti Katonda n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi, yamugya mu nfuufu. Lubereberye 3:19 n'agamba nti kubanga gw'oli nfuufu era mu nfuufu mw'olidda, kwegamba ku kufa wano omubiri guno ogwakolebwa mu nfuufu. Tugambe nti manufactured from the dust, kubanga nze ndi nfuufu naawe oli nfuufu. Naye oba bwe kuba kopagala yenkanawa, osigala oli nfuufu. Naye oba oli mulungi, bano bayita baserebu, ng'omulengera bulengezi bw'oti wenna n'otandika okukankanirira olw'obulungi bwe ng'akutunula mu maaso bw'oti n'otunula wansi, bonna nfuufu. Ne wobeera kakensa, ne wobeera ng'oli musajja w'amaanyi, ng'okugamba tugambe tutya nti ono musajja mu basajja enjasabiggu. All of us ffenna tuli nfuufu, era kufa tudda mu nfuufu gye twava. Naye ayongeddeko n'agamba nti kituufu omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. Kyeki? Kituufu omubiri tuguziika mu ttaka, naye omwoyo guno kyeki? Yobu essula 27 olunyiriri olwokusatu lugamba nti kubanga obulamu bwange bukyali mulamba mu nze, n'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange.